Bwe bambikira saatuula nga lwali lwa mugagga abanywanyi mutya enkoko ngikutte mumwa nateera tutalike mu katabo kaffe basajja mivule kabanda musoke obwennakifuma nze nkubuuzaako n'olunaku olwaleero munnange kansuubire nti mukama abakuumye obulungi nateera okutuusa ku lunaku olwaleero tukyali mu katabo kaffe basajja mivule akawandiikibwa Ike Mpalanyi era nga tukyali ku mutwe ogugamba nti agatawulira mukama waago ku mulundi guli twaleka munnange basajja mivule agobeddwa ku mulimu atambudde adde waka bwe yatuuka ewaka ne biba bitya tulakalira munnange ontegera agatawunyirwa vumbe nateera tugende mu maaso. Musajja wattu yatambula mukungujjo okuviira ddala e Mulago naye bwe yatuuka mu Kalitunsi okumpi n'ekizimbe ky'abasomesa ekya UTA ku luguudo oluva e Kampala okulaga e Bombo n'asanga omusajja akyanga bucyanisi okubwogoloza. Mivule naye kwe kuyimirira awo n'abantu abalala abaali batunuuliranga balaba bwe bassaawo ensimbi. Eky'ekitalo waaliwo abasajja basatu abaateekako ensimbi zaabwe, omu yassaako siringi 10 n'afunayo endala 10, omulala 5 n'owookusatu 2. Mivule bwe yayetegereza ennyo bucyanisi ekinyaganyaga ne kimukwata. Yali akyerowooza omusajja eyali abukyanga kwe kumugamba nti muvubuka leka nkukyangiremu ogezeeko nga totaddeeko nsimbi naye kasita okateeba nze nja kuwa siringi nnamba naye bw'otakateeba tolina kyojja kumpa. Ko Mivule nti kale bukyange. Omusajja olwabujjako engalo Mivule n'ateeka olunwe ku kacyanisi. Nnyinibo agenda okukabebula nga ye muzungu n'addira siringi nnamba n'agikwasa Mivule. Mukama wange ebbukumu eryamuliko nga n'owagonja akalirira teyalwa n'asitama n'agamba omusajja nti buddemu okubukyanga ndabe. Omusajja naye baabuulira nfuuzi kunnyamira ng'akyanga buntu era ng'afukumuka bigambo ebiwaawaaza n'abantu amatu. Ye Mivule talina bigambo byassaako mwoyo kuba amaaso ge gonna yali agatadde ku bucyanisi. Omusajja olwabujjako engalo Mivule nassa olupapula lwa siringi 10 ku kacyanisi naye okugenda okukabeerula ng'omuzungu taliiko. Amangu ago omusajja ensimbi ye yali amaze okuzikuba mu nsawo ye ng'akyanga mulundi mulala. Mivule katono agwewo ekigwo era ekyaddirira kwe kusituka n'atambula nga n'okutagala yali yakatambulako ebigere nga biibyo. Omu ku basajja abaali bayimiridde awo kwe kumulumba n'amugamba mukama nti minsita bajjajjaabo baalugera dda nti ekigwo ekimu tekirobera baana kuyimba. Nze mbadde ngamba nti oba olinamu ssente endala wandyongedde kuzannya ofuneyo ku nsimbi endala oleme kufiirwa siringi ezo zonna. Yenno kyanisa olowooza oyinza okumuzannya omulundi gumu n'ofunamu akantu. Munnange nze golaba najja siringi 10 kiramba ku musajja oyo yennyini naye nga nzannyanga 15. Nze no munnange ng'alabye obuntu buno okumala ebbanga eddene. Bwe mbadde nkuwadde nti amagezi naye bw'oba nga tokyalinamu nsimbi si nsonga genda olikaddamu ng'ozifunye. Mivule bwe yawulira ebigambo ebyo ate nga n'abimugambye muntu mukulu n'amalirira addeyo alabe obanga anaasobola okuzza ku nsimbi ze. Omusajja teyalwa n'abuddamu okubukyanga ng'olwo Mivule amaaso n'omutwe bitawuka butawusi mpozzi nga bw'olaba embwa etunuulira omuntu aluma eggumba. Omusajja olwajjako ati engalo Mivule n'asuula siringi 10 nnamba ku kamu ku bucyanisi ke yalowooza nti akeetegerezza bulungi kwe kwali omuzungu. Omusajja kabukyanga kyava abuuza nti mbuvuunule? Ko Mivule nti vuunula mukama wange. Akantu okwali ensimbi za Mivule okukagalika nga tekuli kantu konna. Awo omusajja we yayogerera mu ddoboozi ery'omwanguka nga bw'asonseka ensimbi ze mu nsawo nti poteya. Amangu ago omusajja eyawa Mivule amagezi kwe kumunenya nti vaawo naawe muvubuka gwe akantu koolekedde ddala ku kkono ndaba oba kwetegereza ku mulundi guno obadde oyise kitalo nnyo ggwe wamma. Mivule yabugujja ne mu matu ne muvaamu obusalabatta. Bwe yasituka bw'ati
n'atandika okukaaba naye banne ne bamugamba nti leka naabwe kukaaba omusajja atakaabira ebyo ensimbi z'owaddeyo ng'olaba ne zikutemya omulango munene gutyo olimba naawe genda mpola teweerumya mutwe. Mivule mu kunyumya yagamba nti amaaso gaamuggyako ekifu omubiri ne gutandika okumususuukirira n'amagulu ne gamunyulula. Yasavuwaza ng'anyumya n'agamba era nti bulijjo ng'empale emutuuka bulungi mu kiwato nti naye yagenda okuva bwe yaleka ensimbi ze ng'empale esagala busagazi tekyamutuuka mbuno olwo n'okukyamirira akyamiridde. Yayogera mazima n'agamba nti yatuuyana entuuyo akasaati ke yalimu ne katoba era mbu buli ntuuyo lwezajjanga n'ebyenda ne bimujugumira ne byokya ne bimweggunda. Omulenzi yagenda asojjolimba mpola bw'asalira mu bukubo obw'obuwunjuwunju okutuusa lwe yatuuka eka. Abaawaka baamulengererako eri ne bamanya nti alumbiddwa obulwadde obw'amaanyi kuba yenna yali afuuse nga n'okusiiwuuka akirako omuwawule n'oluwawu. Bw'atyo naye bwe yatuuka yagenda bugenzi mu buliri bwe nga yeebaka. Ekyeggulo yalyako kutuusa era obudde olwakya ng'ategeeza ssengaawe ne mukoddomi we nga bwe yali agenda okulaba ku bakulu emukono. Abakulu beewuunya nnyo okulaba Mivule ng'afaanana bw'atyo. Baamubuuza ekyali kimuluma n'ekimutwala mu bakulu amangu gatyo. Yabaddamu nti yali agenda kubalabako bulabi kyokka. Abanywanyi ebyo si bisuseeko awo ebisigadde katubirabe mu kitundu kyaffe ekinaddako era nga tukyali mu katabo kaffe Basajja Mivule akawandiikibwa Ike Mpalanyi. Kabanda Musoke kanzira ekyaggwe anti munnange si Buganda kudo okwekwaffe.